Lutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio zo kikwanjulira osibyeyo tya ampuliriza yakoze olwalero webale wonna wosinziro tuuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo Peter Kibazo n'embeera mu studio za Radio Simba nina Ibrahim Ssemujju Nganda mbaka w'abantu b'ekira mu lukiiko lw'eggwanga Richard Baguma munnamawulire activist ajja kubeera nga atwegattako naye agambye ali mu kkubo ajja Ssemujju buuza abantu awuliza Radio Simba Sibone banyebu mbalamusiza mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ampawuliriza ensonga ez'enjawulo zigenda maaso mu ggwanga naye nja kutandikira katono nnyo ku neera kufa. Last week twali wano ng'omusirikale akuuma minisita yamukubye amasasi n'afa. Mikolo gy'omuzika gitandika ntya? Mbadde mpita waabwe ku Kyanja Ring Road nga emmotoka zibeera zijjudde wonna baneiba kye baafunyemu baba gradingidde enguudo ezambukayo zombi oba KCCA oba Ministry ya Works yazze nezigradinga bulungi n'emyala n'egijja mu silt gyonna n'egiggula aga nti era kale kati balina we bayita ne mu neighborhood yemu olw'omukaaga Chuli Isma nene bamukubira amasasi mu neighborhood yemu yomu kuba respondinga nga minister bamukubye n'abaako byayogera nene bamukubye amasasi era olw'omukaaga mba ndi awo olinga ngamba nti wa basaawo omusajja nga sikiriza nakukkiriza naye nagenza okulaba nga media channels ez'enjawulo zi breaking a story mu nkola yammwe ey'abasiraamu ey'amangu era ku Sunday enkeera eggulu ye n'agenda minisita akyaliwo n'ababuuliriza naye n'afa but ekyayanguye oli yagambye ne sayidi yeeyo nzibu within the ring of that neighborhood continuing a ring eyo gye batira Kaweesi yali ku Kulambiro Ring Road kwe baamutira the other side of the hill bw'okkirira n'oba ng'oyambuka kati ng'oyambuse Bulabira we battira Kagezi ate bw'okutula eno n'oba ng'oddayo Bukoto Katumba we baali bamuttidde awo yali era naye ava eri ku Bulabira Ring Road area olinaga nti eyinza okuba nga nzibu nnyo area eyo ebodaringa wo Ssemujju area si enzibu Sheikh Ibrahim Kirya muganda wange nsaba Katonda musaasire yali mu constituency bamutira weeyogerere ku ttaawo mu constituency yo era kati tuwongeddeko constituency ku main road we wasinga okubeera busy ebiseera ebyo Poliisi ya Uganda weekusanyiza olwamala okutta Kirya kuzi poliisi yennyini ennene eri mabega wawadde ekisaawe bamala omutta ne bateekawo ka poliisi kiyoski mwe banaatuulanga ndoza tebatirawo omuntu mulala n'awaali Kagezi newe battira Kagezi nawe era baateekawo booth ne bakuba Sheikh Meja Kigundu Muhammad ng'agenda ku ADM baamukubira awo kubo baliyita bati eryo bamukubira Lubaga Mustafa Bahiga bamuttira bwe bajja n'abalala Seeka Sentamu bamukubira Kwaluwa Paaka kibuga wakati so ekifo nalabye n'omuntu ekisooka nze siina social media account n'emu mu bulamu bwange iyo n'abaggulawo social media account aga nti kubanga gwogaanyi kabagiggulewo ku bulu basobola iraye waliwo yaweereza kati babimpeereza ng'agamba nti nze ngambye nti ekisaasi waliyo ennyumba ya bwereere abakusalirako ku ssente ne bakuwa amazzi ga bwereere n'amasanyalaze mulimu ne girlfriend nti netwayagala kugendayo nze I don't operate any baire waliwo n'omuntu angambye we waffe eyo Bukasa nangagamba kibazo programu yaffe temugitabula mu Luzungu so ekifo mwoli si Kyanja
si waffe Najera, si weeyogerere, si wano Bukoto we bakubira General Katumba Wamala nti ekifo ky'ekizibu. Naye eri eyo teko kugimanya ewaffe esulamu nnyo abantu ab'obuvunaanyizibwa. Bwe badduka enaggulu ekkololo gye baali bateekeddwa okubeera bangi abasula eyo ne bafuna we basobola mpola mpola. Eyinza okuba nga ensonga nti just location yaabwe abasinga obungi yeeyo. Abiriga bamutira Kawempe ng'atuusenga ku Nalo. So ekifo si kyekikulu naye buli lwe batta omuntu wabeerawo okutya okw'enjawulo. Lwakuba Kaweesi nali Tanzania nga nkulembedde ekitundutundu lya komiti ya public accounts tugenze ku embassy. Abakapame naye nabo ab'NRM waliwo yabuuza tuddeyo Uganda kubanga mawulire gajja nti bakubye Kaweesi ne bodyguard we ne bamukuba ne dereva we bonna abapoliisi. Kate nga abantu baali balowooza nti okuwona abanaakutta weetaaga mukuumi. Naye omukuumi baamukuba ne bakuba ne gwakuuma ne dereva nga musirikale ne babatta. Bamala okutta Abiriga, President Museveni yawandiikira Ministry ya Finance n'agiragira nti buli member wa parliament bamugulire pick-up. Buli member wa parliament written ebbaluwa tumuteekereko abakuumi. Sniper. Ebiseera ebyo nali chief opposition whip ng'olumu leader of opposition abataliwo nze ngenda mu kakiiko akakulira parliament. Nituga nti kati eggwanga tugenda kwekuuma ffeffeka abaliramu abalanya n'abakuuma. Kadaga yali speaker na seeking appointment ogamba president tweyanziza nnyo naye ate kijja kutwongera ddala kutulaga nti tuli bubi nnyo. Abantu okujja mwenoonyezeemu engeri gye munaakuumwa abalala buli omu yeesalira amagezi pick-up ne tuzigaana. Naye yali awanikidde finance n'ababulira ne ssente zaali ziri mu biliyoni 3.8 nga emmotoka ezo bazigule as a matter of urgency. Era nga agenda kutuwa bakuumi ndooza kubabe. Kati okutya naddala kubona gwe basse social media eyawukana nze mu ndaba yange ne media naye bya Luganda. Bwe batta omuntu nga bamutidde ekintu kifaanana na kya media mwenna abagibeeramu mutandika okutya kujjako bano babaguma ab'oku lusegere n'abali mu buyinza. Kindesenkere mbadde ntidde okunya Ngambe kambiveeko mbirekere Ssemujju bwe banaamukubira eri ewuwe ati kifo kye bakubiramu abantu enewe. Otandika okutya mu ggwanga. Nze njukira twakolyanga ku Montawo olwo bakuba Kevin embooko nebiseera bali bakuba mbooko bamukubira ntinde eyo. Kati buli yafulumanga ku monite kawungeezi ng'omaze okukola obudde buzibi abalina motoka nga gwasangawo bw'oba obadde oyitawo tabu buli omu ng'atya okuyimiriramu ng'afulumaawo olwo noyolekera eri biri mu kkubo ne byonaatuuka ewaka. Okutya kwange kwennyina nze siinaamu kubuusabuusa naye ndi musajja musiraamu Katonda ebimu tubiraba nga bwe tubiraba naye n'abifula ne bitabanga bwe biri. Naye nze okutya kwange kwennyina nti gavumenti eno okufaana ne gavumenti endala zigenda zeetondawo obubinja muyo yennyini ne butuuka nga bukola ebintu ng'ate babikoze mu linnya lya gavumenti nga yeyina obiwolereza oba obyewakana ne buyitirira obungi ekyaviirako Somalia okufuna be bayita ba warlords nga buli kitundu kiriko akifuga. My own sister wange baamunona mu supermarket ye ne bamusiba obutambaala kino kyenjogera tekinaakuweza na mwaka ne bamusonseka mu motoka wansi. Muto wange n'ababuuza mutwala wa sister wange naye ne bamubaka naye ne bamusiba kantu ne babasonseka mu motoka. Kaakati ewaka singa baali basibye nze baali gumye naye baali basibye abatali mu byabufuzi abatamanyira kusibwa. Ne batandika abakaabye bababuzizaawo. Nali mu parliament ne mpandikira David Muhoozi, Minister of State for Internal Affairs. Ne mubuulira nanga akanoonye enkuddire. Ne nkubira n'otafiire. Nangamba ndi mu meeting mpereza message. Era bombi ne banziramu ne wanga agenda olabe Damulira
brigadier wane bukoto kusiya ya moyina ye moruka namba jo tugambye ningenda okutukayo nga naye abali tamanyi nti bamulese bana bavubuka abali wansi bano bamulese naye nga ensonga gye bamwetedde ogimanyi nti balina omuntu gwe banoonya yamukubirako essimu so ofuuse criminal mufo kye baali kuyise n'obayambako okunoonya omuntu gwe banoonya yakubirako essimu ofuuse criminal bamukutte bamusibye okutambala bamusonese moruka wansi bagaseeko ne muto wange Museveni nga ndi ku monita yawandiikira Kayanja yawandiikira Mululi Mukasa minister wa security ekintu ekyo nkyogeddeko ebbanga ppanvu lwaliyo obubbi bw'emmundu mu Kampala nga bw'amaanyi n'agamba Mululi Mukasa nti ntaddewo Wembule n'ennonda Kayanja agikulye kubanga yamanyi ebyababbi Sebe yali Kano president ng'agamba omusirikale we yamanyi ebyababbi kati obuzibu nze abavubuka be nalaba awo abakola n'eddamulira abo abakuba Sheikh Kirevu amasasi ne bamutta ne bagaba badadduka omuntu gojje mu nju ekiro ng'ebweru yonna ne bamala ne batwala abavubuka be bakwata nti suspect ba ADF ne babateeka ku moruka ne babatwala Namuwongo suspect wa ADF w'omukwatira abeera ku mpingo naye ne bagaa nti babatusse Namuwongo ne bafuuza enju bagee ku makya obukedde badde batuddukako ngolaba okuba kwali kuli deliberate ekyo kyekintiisa bwe mbeera n'abatemu abatta abantu nga tikiri institutional muba mumanyi olungi nti gavumenti ejja kukinoonyerezaako bwe batta Sobi bamuyita Sobi gw'ojjukira nti poliisi n'amagye baali tebakkiriza nti security eyamuse luvannyuma in fact Museveni yavayo n'agamba nti security eyamuse naye poliisi yali Sobi yali Ssenyange ndowooza yali Bokisa Museveni yavayo n'agamba nti ebitongole byaffe bye byamuse ne bamugamba nti yadadduka nga bateeka okumufuna kye bamutuuma naye aba security baagaana okukiza poliisi naye gaa tulina ebifaananyi bya motoka yiino eyamukubye yasose neegenda teyaddamu kwogera n'ekomaawo so kati okutya nze kwennyina ng'omuntu mu gavumenti bw'egenda eyonooneka mubaamu bye bakola okubeezaawo gavumenti ne mubaamu ne bye bakola okwebeezaawo ng'abantu gavumenti ya Amini bwe yali eyonooneka mulimu bye baakola ng'okuyamba Amini okukuuma obukulembeze ne mubaamu bye baakolanga ng'abantu nze nali eruzira nga Museveni ansibyewo okutwaka mu Maxon gye baali bansibidde nasangayo abavubuka bano ba microfinance onaani omuvubuka omu wa microfinance baali bamukuba buno babuyita bukongovule nga bwayatika naye ng'ekimukubya ba Wembule tebamukubira bino Museveni bye yateerawo Wembule ebyokunoonya ababbi waliwo eyali abasasudde nga amubanja tannamusasula omwana yanga abankuba nensoka nempaayo emmotoka ne bankuba ne mbawo ekyapa batunde poloti mpaka lwe bandeeta kakati nga gwamala okukuba nga bakubanja ng'ate olwo bakuprocesinga nga suspect wa amude robbery nga bakutwala eruzira naye nga wano byatandise byakubanja in fact nze Mayombo yali mukwano gwange namugamba ko lumu ne mugamba nti ebintu ebyo mukola mugenda kuleetera because Besigye yagambanga nti state wetandika okwakitinga criminally ewa opportunity wa criminals okutandika okwetaaya kubanga ba suspect baba bafuuse bangi gavumenti bwegenda ebitongole byayo ne mukuba Sobi Zebra ne mumutta mu nzita gye bamuttamu n'omutemu wa bulijjo asobola okukuba kubanga abantu batandise okulowooza ni gavumenti yekola ki yebakuba kakati bwe buzibu bwe tulina kakati n'olumu abo abatta Sobi basobola okutta omuntu omulala gavumenti neyangwa ku mulundi guno simanyi bwe bakutte ndabye baga nti bakutte basatu kubanga nagambye omuje nabadde ekyo nti okutya kwenyina kati bajja kufunayo omwazinyi ku muzikiti gumu bamukwate bagaye nti alabika wa ADF yakubye isima oba seeko omu era naye wano ne Kanabikulu omukaaga nga akyayogera ku engola nti essanyu lye nafunye ku luno eyamukubye wali si Hussein si Muhammad nti tebagenda kutukwatira baseeka baffe n'abalimu ekyo kyekibaddewo nga buli gwe bakuba bateeka okunoonya immediately gwe bateeka okusiba obumenyi bw'amateeka nze ndaba bugenda kweyongera kasita gavumenti
efunayo obubinja obusavinga interest ez'enjawulo ne gavumenti etandika okwakitinga ku binagamba lumu Peter dwe babba biliyoni zaali either anasikyajukiro oba 5 mu kalulu ka 2016 nga Mwai Museveni ali mu kugaba ssente ez'oggula abalonzi mu ofiisi ya Major General oba kati Lieutenant General Nalweyiso abasirikale bano abakuumawo baalaba nga bakuŋŋaanya ebisawo babireeta ebya ssente Major omu n'abagamba bano abasirikale abakuuma ne bagenda bazino nayo mu store bo baagala biliyoni 12 naye actually baatwala 35 n'abagamba nti abasajja batugagawalako kati mu kimugenda okukola ngenda kuteekawo field court martial mba sentencing ku myezi 6 sente muzijeeyo ate temudduka buli omwaka ate ku miliyoni 3 mugenda okuserena mutuulaawo saagala wembakwatira era weyabakwatira teri muntu musiru agenda wali ku Kero House no biliyoni 3.5 n'okwata ku miliyoni 5 n'oteeka mu musawo n'otuula ku serena naye mu report mwalimu nti ono counter intelligence nga nti ono era yayanguwa nnyo okuteekawo field court martial n'aba sentencinga 6 years nagawe munaakoma buli mwagenda kusanga biliyoni ewaka naawe ogenda kaakati state bagibyeko sente zebadde genda okukozesa zibukuddanga nayo baagibba yaga temufaayo mwe buli omu ewaka ngenda musindikirayo biliyoni emu kuba omwana gwesasula emitwalo 4 wa UPDF omuga nti myezi 6 ali luzira after all ne buyimba bwebasulamu bulinganga nabo makomera nti ewakosangayo biliyoni ne bamulitayaringa mu maji agenda ritayaringa asanyuse state nzireyo ku Kyabesigye bwetandika okwakitinga criminally abantu abali mu gavumenti batandika obumenyi bw'amateeka baleetera abamenyi b'amateeka okufuna omuwaatwa kubanga n'okunoonyereza kufuuka kuzibu kuba kati president yatugamba byonna yatugamba kamera agenda ziteekawo najja n'adwesinga parliament naawe ensonga ng'egye bagenda okukwata mu security mu Uganda mwali mu kamera n'atuga akomezaawo abeerodiyo babeere ku kyalo era ne baba recruiting ne training n'etandika ne basaba ne ssente mu supplementary yawa point zaali 12 kati ezo zonna zaalazeewa omuntu najja ekyanja si mu kyalo nnyo nga temusobola kumugoberera kulaawe yazze n'akuba omuntu n'amutta n'atambula n'agenda kamera tugenda kozesa zaaki z'abantu bage bagenda kunoonyeza abantu abalinaanyeewo so kati kino kindeetera okutya kwa mirundi 2 ekisooka nti abatta sobi aba gavumenti ne basooka ne beekweka mpaka mukama waabwe yavaayo n'agenda kunoonyereza naye nannyonnyola n'abantu abalobo speech yo kyajjukira ebiseera bya covid n'agaa ne gundi baamutidde gundi nti abo ffe twabase ono yadde adduka ono yadde akola ki abo nga batta n'abamenyi b'amateeka nga batta kati onoonya woogenda okuddukira ne wabula kyendaba mu kufa kwa Isimu ono ate ye ebyembi okwawukana n'abantu abalala nti abadde yafuuka mukozi waabwe okuva olwo yakomawo n'agenda ne yeegatta ku ttiimu ya Mwai Museveni eya social media ne bamuwozaako enfuufu era abadde abakolera kakati mu ntalo zaabwe because tewali bantu balina ntalo nga bali mu security baguma of course Ssemujju nabadde namugambye nti olisi ye sobi ye zebra eriyo n'omulala aweereza sobi yali omubbi aba iso ne bamujja ku poliisi zebra ono zebra senyange munsonyiweko baguma nade ngamba Ssemujju nti area ewuwe efuuse enzibu Ssemujju aga nti si territory yenzibu but one nalabye president mu nkola ye ya bulijjo ayomba abana abaamuse mbizzi era tujja bakwata tujja kola tutya but confidence y'abantu esituka kubanga ono bamuse enzita gye bamuseemu abantu bakyayina ebibuuzo okuviira ddala ku bashek be batta bakaweesi ono Kirumira waliwo bawa mama fina yali mejani Sheikh Meja Muhammad Kigundu Kigundu abantu basigala siba mativu
tebafuna resolution buli omu asigaga naye now to rolling out and it becomes life as usual. The measures Mwami Museveni zaatulaalika naga nti neno. One of the challenges zenina Richard Ngo kwato mzindalo mulimu Mwami Kaihura nagambye abantu wano ku Lwomukaaga nga tebanatta ono gwe basse. Mwami Kaihura ebimu ku bintu bye yali yakola oba omwagala oba tomwagala yali atutte poliisi ng'agisembezza mu buli kafo. Buli koona nga waliwo ka booth ka poliisi wawa akayumba ka poliisi ke bataddewo ng'abantu batandise n'okukola relationships. Nina neighborhood gye mmanyi abantu baali beekozeemu omulimu nga bagamba abapoliisi tebalina bibamala katubagulireyo ka bodaboda. Nze naliko nga tusima toyi ewamwe enajera nga wataddewo poliisi teyina toyi. Kati eyo poliisi gyoyogerako enajera yali efuuse wiina mu community ng'abantu beesondamu ne ssente. Poliisi yaabwe balina ogitopinga apu ekole patrol nga bw'ogikubira osi yali ku level nga bw'omukubira essimu mwami kibazo ogamba ki n'omugaa nti kati wano kino nekino akamperezeyo abaana bayite waliwo ababadde bayite egindi nga that relationship etuuse ku level eyo. Now abatta ababbe mundu kye baatuusaako gavumenti baagikanga to the level that yasikayo bupoliisi buno nebujja mu community. Oba oli awo kibazo ono ayagala okukwata emundu n'omuwa space akole kyakola. But in addition to that, Ssemujju abadde ayogera ku MP okubawa pick up Mwami Museveni kye yali proposings. While tekyatuukawo ku MP bwe baakuba General Katumba nga bamaze okutta Kaweesi ekyaddirira buli minister buli mulamuzi I think now never permanent secretaries, I'm not very sure. Aina emotoka eggula ekkubo aina emugoberera some bainako pick up emu abalala baina bbiri buli geno mu maje I think okuva ku rank ya brigade okudda waggulu aba police. All those resources are withdrawn from Richard Baguma okujja konti ono asula kumpi ne Kabaka wali so are benefiting from security yao. Naye resources ezo zibadde withdrawn from the community ne zibeera individualized kakati tuli exposed. Manyi betuba tuwogera bintu byetwogerako biri serious bw'oby exaggeratinga oba nawe ofuuse mu kumpanya n'ogamba nti buli judge alina pick up olimba buli judge alina pick up kibaza alimba nyina bajjaji bakwano bange tebalina pick up ebakulembera kibazo bayinza okuba nga tezinnatuuka. Niche mbadde njagala okugamba nti you see nzo omusajja gwe bakubye sese mbadde simumanyi era neewunyiza n'okwewuunya nga ndaba akuta omuliro nalaba ekisikidde ddala nga oba sikyalibwa nvuddemu negamba yaani ngamba simulanga ko simumanyi era actually nange kyekyantuukako ku minisita engola era Latif Ssebaggala bwe yabika engola nze nali ngenda mugenzi Samu ye n'amawulire gasooka kuteekako kifaananyi kya Samu. In fact bansonyiwe naye nze Samu engola mukwano gwange era nali nnumiddwa nnyo nga ntandise okubuuza kati ngenda okuddamu okwetegereza nga gwe basse tukwana mu parliament nga si mukwano gwange kati nange sinze nange nali naga engola immediately nalowooza Samu engola bwe bagenda okuleeta engola omulala nensikamu nengana naye ono simumanyi ngamba Ibrahim yani bw'abadde Voroga abadde akolera tiimu ya president sajja akola tiimu ya president simumanyi Voroga nengamba anyway ndowooza nkaddiye ngendo kati so bwe ngenda nga kati musomako ebimufaako anyway so obutamumanya nekitegeera nti sandi mutegedde but you see eyo si ensonga nti by the way abantu abafa abatabeera mu mawulire bwe bati bangi mwembi mumanyi teguli gawaya teguli
mu company ye y'amateeka abaddemu n'omuwala gwe bayita legal assistant omuwala amukwatirako naye nga lawyer win baba yengerera ne bamukuba ekyuma ku mutwe bino byokumenya yali ali yawona nga tulowooza yawona naye nga abeeramu ne okubeera dize n'abanga azirika naye nekitwalanga omwaka oba emyezi emeka kati yagize mulundi gumu nagwa mu kinabiro naafu na oyo yafudde lw'obutemu nze bwentyo bwenkiraba naye yo tewali yamwogeddeko ate abo bawerako okusinga ono gwe bakubya amasasi ono tumwogerako lwakuba ebyokwerinda tubyogerako mu byobufuzi kuba ebyokwerinda indeed bisibuka ku byobufuzi ono Ssemujju kyabadde agamba nti ebyokwerinda biyimirira ku musingi gw'ebyobufuzi era byokulabirako byabadde aleeta asimanyo ani yali afuga nga abaali munda abakolera mu byo so njiza n'ekigamba ekibazo Ssemujju yaŋŋambye nti batuwadde okulabula nti tetuddamu kukosa Lungereza naye tujja kugezaako nze mba nkugamba nti kino si kya byakwerinda is a governance issue ekyo simanyi bwe nkivunula mu Luganda byabukulembeze yes kino kya byabukulembeze so bwe tubanga tweralika kyova olaba nze okujja wano mba neeyingiziza mu byabukulembeze nze mba neeyise neeyingiza mu byabukulembeze nentandika okubyogerako so ebyobukulembeze kibazo byebyonoona ebyokwerinda ekyo kyenjagala okusookerako n'olwekyo ebyobukulembeze bwe bibanga bikyayonoonese tujja kukomawo wano nga twogera ku mulala gwe baakubye ekyo ojja kubanga twejjukiza oba twejjukanya ku nsonga eyo ekyokubiri nti obukulembeze twagabye kiki ebyobukulembeze ebyobukulembeze ebigenda mu maaso bitambulira kusasulibwa it is for buying so bitambulira ku sente era Ssemujju kyabadde ayogerako nti mwalimu sente zijjudde oba baali baziterese oba muki mu office abaana ne bajjako ne batoolako so ebyobukulembeze byafuuka byakutambulira ku sente ekitegeeza nti bwe bitandika okufuuka okutambulira ku sente now ayina sente abaana abakola emirimu gy'abakulembeze mu bakulembeze gye bakolera tebateera kufuna sente oyo abaana babadde agamba byasanga bali ebukoto abo tebafuna sente era gyobagenderere olabe engeri gye bambadde nga bwe gye bafaanana ne bw'obuuza gye basula abawaggulu be bajjayo sente nti zigenda kukola ki egyo emirimu gy'abo abaana bakola naye tezibatuukako naye abeera n'obuyigirize training abeera n'obumanyirivu ate abeera ne akamubikako kava kuba akamubikako akakamuyamba lwakuba akolera ki akolera ali mu bukulembeze naye ebyo byenjogeddeko characteristics ezo zakozesa n'okukola sente ate ajja kukola ebikyamu so ajja kgenda akole ebikyamu crime naye nga avudde mu kitongole ekiketa crime so abeera ne cover it is a rogue tubayita batya rogue agents yes so kivuddewa again ku bukulembeze absolutely so nze kyetuteekebwa okuteekako essira n'ebirowoozo n'amaanyi kinsonga ya bukulembeze bwe tuba tetukoze ekyo tujja kuddamu tukomewo usi ono omwami
because nagambye nabuuziza ne producer ne mugamba kati bwenzija mugenda kumbuuza ku kino ekyabadde necessary sikimanyi oba mbeereyo sijja nangamba butunula bwe twadde tunyumya ku gundi ku message nabadde mugambe oba sijja kwa simanyi ne ngamba kangende noonye byali ayogeddeko nensanga nti yakola interview ku TV ngagamba nti yali ku kyeyo ne bagaana n'akomawo n'atandikira ewa Ssemujju mu opposition nga tewali ki ekivaayo iki nga bwe yali akyetaaga n'asala eddiiro so nze nalabirwa kinabadde n'okumanya simumanyi ndi musaako z'abanamawulire kuba tabadde na conviction kyekiki mu Luganda tabadde wa mawulire ekisooka wa mawulire vloga is wa mawulire yes vloga is wa mawulire byakola byaba mawulire byabadde akola now tabadde na talina conviction conviction ye send thank you so talina nti ngenda naawe in fact bye nabadde nsoma nti abadde amana nakubera n'essumu nakugamba munange nakwasiza naye babadde bampadde akantu era gundi ye yampadde bye nasomye mawulire byabadde mu Chimpu reports binasomye kwanza omutaka nade simanyi ngamba kati ngenda ku radio bambuze bimukwatako simanyi naye nze kyendowooza kyenesebako kyegamba nti kino kiva ku nsonga y'obukulembeze now so waliwo ensonga bbiri ezivaayo wano ate ensonga nkulu tuzibalaatiramu n'ensonga nkulu ekisooka ensonga y'eddiini eddiini abasinga obungi okukubwa mu ngeri eno basiraamu ekyo tusobola kukijjawo kuba kiri statistical ekyo ekisooka nti n'abasinga okukwatibwa nga abakubiddwa nabo basiraamu nakyo kiri kyekyo mukwano gwange kanaabi kye yabadde alaajanako era bw'owulidde wano Ssemujju agambye nti bayinza okugenda ne bafunayo omwaziinyaawo ne bamukwata nawulidde nga nzija wano nawulidde ku mpewo nti bakutte bantu basasatu ninda mannya geninda tulabe so ensonga y'eddiini ku bumenyi bw'amateeka buno evuddeyo ebibuuzo ebyo bibeerawo si nsonga ntono ku nsonga y'ebyobufuzi n'ebyobutebenkevu ekyo kiri kimu ekyokubiri nti abamu abakubiddwa omukulembeze w'eggwanga oluusi yavaayo n'agamba nti yabadde ensobi yaffe simanyi abantu oba bategeera nti omukulembeze wa ggwanga n'avaayo n'agamba nti ffe yabadde ensobi yaffe zebra so you see kiki ekikoleddwa okutereeza ensobi eyo kiki ekikoleddwa okutereeza ensobi you see mukwano gwange gw'omanyi kibazo gwensobola okuba ekyokulabako ye Charles Gumsha oweereza abaana ba siripa bambadde siripa engoye zinyulifu bayina emundu empya ne basala mu roundabout ne bayita ne ku right bakiike emmotoka ku mmotoka ya Rumsha nabo mugamba nti ojangu ku poliisi dakiike yajja ko si yatya ku poliisi nti oba yekweka so kiki kyogezaako okukola kati singa agamba nti mwe muri bayaaye muri babbi kuba emmotoka gye balina terina namba bambadde siripa oba omuseetinza apu kumukuba amasasi nze olwange lwendowooza era nze lwe lwali olutalo lwange lwaki ono omuseetinga apu kumukuba amasasi eriyo omwami omulala yakolanga investigations za government kiki bwe bamukwata nali sitegedde nti bamukutte nawulira buwulizi radio nga omugenzi bantaliza yali spokesperson ng'agamba nti tufukuta omuntu nga yeefuura ow'ebyokwerinda era tumukutte ne radio y'amagye tumukutte ne mundu ogenda okuwulira erinnya nga yono eyalagira okumukwata yali ani muganda wange Mayombo ng'ali ku CMI
so kyobadde ogamba buno obubinja obwekuba naye ekimukwatisa kiki ab'ebyobusuubuzi babiri bakyaliwo kati bagagga bano beegatta mu kino kyemugamba nti kyabagagga kwagalana bwe bali babiri yakwata nga babba emisolo omu yamukwatira mutukula n'aleeta balooya ab'amaanyi ne badi withdrawing omusango nga kyebeegayira kiri eki to withdrawing omusango temutukuba costs kuba oyo omwami olyo mu gurupu eyo yali asabye obukadde 10 obwa dola nti bakuta ebintu bye babikuta butuufu rererere okekibwa abaali awo nafuna essimu y'omukulu mwenyewe ng'agamba nga essimu zimpitiriddeko kyokoze nga kibangambe kigenda kusuula eggwanga omusajja agenda kuwabira gavumenti efe n'amugamba mukama wange wampa omulimu ndeka ngukole bali abaali batiisatiisa ne bajjayo omusango gwe baali bawaabye nga basaba sente ne basasula fine ne basasula penalty ne basasula ne principal sizigenda kuzoogera omulala naye mugaga ali omwo mugaga waffe mu town oyo yasasula obuwumbi 9 n'obukadde 750 naye nga balooya bajja aba babiri ne bagenda newo omukulu okumuropa baali ba minisita bombi balina law chambers wano bakwano ba Ssemujju so kyenjogera nti nzikirizaganya ne waliwo omuntu yaŋŋambye nti ayagala kunywa chai naawe Ssemujju ate alowooza nti oli mukwano gwange nyonyonyonyo buli wenkwagalira nkufuna naŋŋamba njagala onfunire Ssemujju mugulire ku chai naye mpulira bwengeri gye mubeera mu radio mukwano gunyonyonyo mundeetere njagala mwebaze kuba ngale abaddewo emyaka ng'ayogera ensonga Ssemujju wali omuntu ali eyo entwala chai munywe akwebaza badde ngamba naye anoonya okumuwoonya bilioni musajja mukulu PhD ya medicine retired naye he's happy that way so kibazo obubinja bugenda kubeerawo nga bwekuba bugenda kubeerawo ffe abali mu mirimu gyaffe gye tukola naffe tujja kulugenderamu ensonga y'ebye governance bwe bateteredde kibazo tugenda kukoma wano ku muzindaalo guno bwe kiba nga tukyali balamu nga twegera ku nsonga ye ampuliriza Lutindo nkomawo omanyi omugenzi Nobo Mayombo mumwogeddeko nnyo wano yafuuka mukwano gwange nga tuyombedde ku muzindaalo wano bwe yakwata manenero nga bamubuulirizaako nga baganye Kano Besigye nti ali mu buyeekera bwe bakwata manenero ne bamutwala ne bamutta bwe nagamba wano ku muzindaalo nti Mayombo wasse manenero yanyiiga nnyo nanoonya bwe yagenda nanga nti manenero muganda wange kitaawe taata wange toyinza kuŋŋamba nti nasse manenero bwe twagenda okwogera oluvannyuma ng'ayindikeetinga nti gange eyabadde ne manenero newankubadde ye yamukwata nti ate abaamutwala si ye yali nkyali actually nga ye agamba n'okugamba nti ye yamuretrievinga mu ssaawa ey'akazigizigi amutwale mu ddwaliro e Mulago asobole okuwona obutafa kati nga mubuuza nti naye nga ggwe Kamaana nti oli in charge of what bw'obanga bw'okwata basobola okubakuttako nga gw'obayina nze Peter twali ne Honorable Namboze twalina laale yali wano ku roundabout ya Northern Bypass awo ng'enansana awo kakati batandika okutukuba tiya gaasi n'amasasi ningirewo kisajja kiddugala kiina emmundu kyo kikuba mu bantu kati ngamba Kaweesi because Kaweesi nali ngamba n'abantu Kaweesi ebyalo byaffe binanyiganye ku university twali ffenna nakubadde yankwatanga ne mugamba nti liyale oyo gwe mwaleese Kaweesi naye obusungu ne mumuluma ye yazze n'abapoliisi ne waliwo kisajja kiddugala nakyo kyazze kikuba amasasi n'akibaka n'akijjako emmundu n'akiteeka mu pickup you remember that story bw'akitwala ku CPS okisiba ono kati adakulira poliisi traffic yani mvubuka oyo ya mutegedde atava mu Kampala n'amuyimbula Kaweesi n'amusiba ne bamugawa wasibye wakira bamugyaoko n'amutwalako kiruhula katono kati ne bamuze Kampala bafuna essimu ne bababuuza nti oyo mu bantu bonna
yatasobola kubeera Kampala. Lutino ono ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio zo gikwanjulira Ibrahim Ssemujju Nganda mbaka w'abantu b'ekira mu parliament nina ne Richard Baguma munnamawulire. Ssemujju njagala kuvaako awo katono nnyo. Last week kooti yakutte etteeka lye mwayisa erya narcotics nateeka mu amaanyi ge nateeka mu etteeka eryo mpuliro ery'ebiragalalagala okuli enjaga mayirungi kooti n'erikubamu ebituli. Ekisooka kye yatandikiddeko kiri very basic ng'egamba mwali temuwera. N'olwekyo byonna bye mwakola byali tebisoboka. But in addition to that abaali baliwawaabidde baali specifically bawawaabidde obutundutundu obukwatagana n'amayirungi. Omulamuzi Jamiru bwe yagenza okukola ensala ye n'abalamuzi abalala gye bakkiriziganyizza nayo n'aga nti kino kyali kifu abinisho nti ate tebaaleeta buwaayiro nti obwa mayirungi babuleeta njawulo ku bw'enjaga n'obwa other substances kyonna baakireetera wamu. Kitegeeza bwe kibeera kifu kyonna era n'akikuba ettale n'abalamuzi abalala abaabaddeko okolamu bonna ne bassa kimu. Bwe nagenza okutunuulira social media n'abantu abalala bonna mbadde ntunula ne wano ku TV nga tutandika program ng'aga nti kati kyekigenda okubaawo ku balima enjaga kyekigenda of course baba amayirungi effectively tewaliwo tteeka libagavaninga. Wabaddewo interpretation nti enjaga tuddayo ku liri ekkadde olinaga nti bw'osikirwa kitegeeza oba wafa ekkadde liba lyavaawo. Baguma activist kantandikirewo no very briefly briefly nze ndi mukungubaga Kibazo because nateeka mu amaanyi etteeka eryo lyali zzibu nga tutandika because abaali balikuba nga banaffe nga omanyi mu civil society tuteera oluusi okubeera n'eddoboozi limu ku tteeka naye eryo etteeka twali tetulina bampita Nairobi ne bampita wa abagundi bamuyita Soros foundation abagundi rights neki nga batukubakuba nga basponsoringa wano naye parliament neyimirirawo nebeeranga eri nibaŋŋambye nti bagigambye abinisho nti netteeka tewalikoramu already so nentandika nze okugira naye okujjako I think kati yetalina tteeka ndowooza kati ge mayirungi yetalina ekigikwatako naye ebirala mu mateeka amalala waliwo ebirimu ndindako kati gwe mwalimu amendinga mwongere mu tteeka lino ne endala zaali wiki kati olyaga nti lino lyali lisikira liri eryali likwata ku njaga n'ebirala kitegeeza nti bwe liba repealed liri ekkadde liba lyali lyavuddewo. Kati nze kyeŋŋamba nti bwe tugenda mu ebyamateeka nga biri strict awo mba nyina okuwuliza bannamateeka mbaagala nnyo okutuula nabo tutuula nabo ne batubatwala mu retreat ne bayomba buli omu najja ne gundi ye ne bajja nekitugiddeko. So kati ffe kye tunoonya nti mu mateeka agaliwo kati buwaayiro ki obusobola okukozesebwa okukola ki okukola ebimu ku tteeka eryo bye libadde likola because bwe kibanga abantu bali nga abalina okusaalawo mu parliament tebawera ne balifu. Linda konkubuuza ekirala the economic end nali wano n'Abdallah Kiwanuka ne olw'omukaaga nali ne Muwanga Kivumbi naga nti ne wait a minute eriyo the economic angle of amayirungi. Abdallah yaŋŋambye nti Kenya ebimu ku bintu bye exporting nga byetwale Somalia nnyonyi ku nnyonyi mayirungi naga nti tetusobola kubeera wano nga ffe tutwala n'amagye Somalia ng'akaakatale tukaleekera mulirwana. Ekyo n'ekimu ne Muwanga naye naŋŋa nti ye yalina interest kubanga ewuwe Butambala ne wano mu Wakiso abantu balima mayirungi nti tugakolemu the economic value era ekyo n'akitugamba ye takiinaamu regrets. But twabadde tuli awo ng'omulala ate araisinga issue yanjaga
aga nti globally kati enjaga bagenda bagijjako obukomera naki for the commercial value. Kenya ya licensing aba Israel abajja okulima enjaga e Kenya for medicinal purposes era bagirima mu large tracts ne bagitwala kakati baguma the economic angle ngojeko oli baguma ayagala okubeera moralist atayagala sigala atayagala waraji bulijjo bwe twali kumpewo bagitanga wizards ngekola a live program ku TV nga tuli muteeka lyetaaba nga waliwo managing director wa BT nali nkimanyi nti alina abavubuka abalongo ba myaka 13 namutunula mu maaso ne mubuuza nti kati bw'osanga amanya gabamanyi gundi ne gundi nga banywa taaba okola atya n'agamba nfuna nyiike era bwe twava mu programu eyo ne bamukyusa ne bamugjawo wano waliwo bye twogera nga tiri ku mpewo nze abantu mbagamba nti omwana wo babamuleeta mu rehabilitation center mbeerayo mu rehabilitation center nkola nange nyambako aba rehabilitation services omwana wo babamuleeta ngaze mu rehabilitation center mu njaga bodda ku byo wabadde oyogera ku mpewo ojja n'amaziga isi kyekimu kye twali tuwogera ku taaba kye bangamba ku mwenge nti omwenge guyingiza sente tiwoli aganye era tukugamba nti gunywe but we always say responsibly kyembangamba nti lwaki tetukkiriza bisiyaga nti abaana baffe bonna beesiyage lwaki tugaana oba bigenda sente bagenda kuleeta sente tebagenda kusalaza sirimu bagenda kutwongera tuwalizimu tosobola kuŋŋamba nti gwe obulamu bwo ogenda kubuleka bufe lwakuba oyagala kufuna sente. That's not what happened. Ssemujju etteeka eryo nali ku community ya defense ebiseera ebyo ng'ekulirwa omukyala yakiikiranga abantu b'emubende erinnya linvudde mu mutwe ffe twali teekera parliament odiisa naye ekizibu kye twalinako kye wagambye ekyebyenfuna kubanga lyali lirimu fanti wano mu Buganda balowooza nti buli ddagala ebanjaga lyali lirimu naye nga mulimu classifyinga ki ekiteekwa okutwalibwa nga enjaga of course naye type naye kankuze kigamba kye bategeera eteekwa okutwalibwa ng'ebiragalalagala ne tugenda e Butambala mu Wakiso nga batugamba nti amayulungi go mugaggyemu era otodda mu parliament bwaliwo abaka baali banambajjukira nga bagamba nti kale muyise byani amayulungi mugaggyemu. Kooti za Uganda nze ndi omu ku bantu abaziinamu obuzibu bwe baali basazaamu etteeka ly'ebisiyaga mu kusooka baagamba nti parliament yabadde terina kukolamu tiyagoberedde mateeka bwe twatwala etteeka erijjawo ekkomo ku myaka gundi yatugamba nga kimu kati ye chief justice kuzigamba sava ngaga nti kakati tetusobola kufunamuko obuwaayiro tekana ntuleka disazaamu kooti yemu liri eddala yanoonyeraga wano mwakoze ensobi etteeka lyonna lisazibwamu eyo gye nayigira debate ku basic structure. Yes. nga balooya bagamba nti if the basic structure is faulty the whole structure is dead. Naye ku olwo ne bagamba nti mulimu empaji ennamu kati kyebeesibako ne bajamira ebirala byonna ne balekawo ekya Museveni kubanga baatuuka ng'obalaba bakaluubiriddwa nze nabannyonnyola ne bagamba nti nze ndi member wa business committee mu rules zaffe ffe tusalawo bibeera ku order paper ne bagamba nti tusalangawo okukuleeta eyo etteeka ly'amagezi ate order paper nga eriddeire ne bagamba ekirala nze banzije mu parliament nga siri ku listi y'abantu bagobeddwa amagye ne gankuba ne gansiba era omukyalo oyo kiri ku mwezi kiri ku binza judgment here was very super bana balala bwe batuuka ku byange byali ebikambwe terina omu yakikoonako bayogera byabalala ne basala kuba ndi member wa business committee ffe tusalawo business ekolebwa parliament twakola ey'omwaka nga temulimu ekyo nga mabuuza kyavuddewa ekyokubiri nze nyina saidi gyenkulira naye bwe batuuse okukuba nze gwe batandikiddeko ne ku lisiti gye bagobye siriiko akati eyanneewuunyisa yali Jotham Tumwesigye n'agamba mbu bwe mugamba mbu tewaaliwo kino era bajja kubitereeza
etteeka demba liyise eggwanga lifiirwe sente kali imagine nga agenze mu politics kati bano bola abasaze erino etteeka olumu ebeera interesting nga olumu naye gavumenti ne bajja ne beekwasa because parliament kyangu okukola obusobisobi obutono kati oyinza okusanga gavumenti yabagendire etteeka mulireke abantu badde mu batunda amayirungi gaabwe gavumenti era nsinsinga enjaga kimanyi n'abayisirayiri ono bagamba kati gavumenti yalisazizaamu kuba gavumenti ya Museveni okujjako omuntu atagimanyi Mbabazi we yawabira palamenti nga palamenti emugambye mu byamafuta nti yali enguzi n'awaabira palamenti ng'emugambye nti adde ebbali kati waaliwo nga Mbabazi ne Kadaga tebakolagana omupayiminsi omusipiika Museveni bw'abatuuza nga batudde mu seeke nga ayagala bategeeregane Kadaga ng'aga nti Mbabazi aggyeyo omusango gwe yatuwaabira Mbabazi ng'aga nti omusango guli ku judgment bakyasobola guggyayo Museveni ng'aga kubiraawo bati katuleebe nga nti bwagamba omuntu ng'akola mu ofiisi ye namugaa guno omusango gwa Mbabazi tewasobola namugaa nti nannyini musango ne weebuleyo wano awa najja n'aguggyayo nga tunasala nga byawudde ne judgment eri ten kasa nannyini wagajja oguwithdraw nga tetukugaana nagamba Mbabazi okitegedde kati omusango osobola oguggyayo kooti mu Uganda bwetyo bwekola kino agamba lya baka parliament baithe nga bamala ebiseera olumu balaba nga nze oba azanyirira ne mbagamba nti Yoweri Museveni gwe mmanyi etteeka ly'ebisiyaga mulikoze mugenze ku likodi naye agenda kusindikayo abantu baliwaabira atakubira abalamuzi essimu abagee mulisazeemu ateekanaashuwayo Peter tulikomawo wano katonda bali bakyatuwadde obulamu ndi kugakye nakugamba mbadde mmanyi eryo mwakkiriziganyiza ku Museveni Peter gw'omumanyi mwabali wano sindako nzaga ntamumanyi nyinza agamba bali bweru akola bibiri era ajja n'omukolo alisayininge banaddiini basanyuke n'abantu buli omu asanyuke bw'anaamala asindike ba Fox Odoyi mu kooti ataakubeyo essimu agambe mulisazeemu bwe banaalisazaamu asirike and that will happen ekyo nkakasa nze akatono kemanyi Museveni enkola ye y'ebintu kati neri eby'ebidagala bino bwe muba kiri kyogambye nga mulimuko sente naddala ennaku zino gavumenti nga mu byensimbi tekola bulungi wano balima bakkirizayo kampuni ya gundi tujjukira minisita wa health nga justifyinga bakkirizayo kampuni nagenda anyway sijja ebimikato bireke naye ne bakkirizayo kampuni kyenkugamba kati etteeka yanoonya sente talina njawulo ne bano baguma badde agamba abasuubuzi abaga nti babano batutawanya nga tusuubula lwageggwanga ligenda kugo ne Museveni bwali alinganga basebalamu naye anoonya sente zaanaapangisaako obuwagizi n'awaako abamuwagira n'ayimirizaawo ebyobufuzi bye kasaamuga nti mu mulimu biliyoni nga 810 bano abaana baleese obuzibu ng'agamba eyo balisazeemu abantu bali bamayirungi gaabwe